Era muzeeyi ow'emubende. Nansaba kubuuza omuzeeyi osobola okumufunira okunteekako okuvalako okuwali kuba nange mbadde mwagala kuba yange. Wanje? Kuba nange mbadde mwagala kuba nange yanzika. Naawe yakubba? Episodes ezigenda okusemba bwe zigenda okuggalawo omuzannyo gwa muzeeyi nti bwebanga tuli mu movie eno ye paati esembayo kubanga muzeeyi tajja kuddamu kuwulikika wantu bonna waliwo omwami yagenze maaso n'okubeera nga nkubira essimu nzifunye amasimu mangi agamu gantiisatiisa omuzeeyi story gye twakoze olunaku wajjo ne muganda wange sewajje Frederick konze kaŋŋambe nti nno Ricky njangu tutuule mu kamera tugende maaso n'okubeera nga tuttaanya ensonga. Baganda bange mwenna abagenda maaso n'okubeera nga mutugoberera kimbagamba kimukola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala ate nkomyewo ne episode yeno mu story ya muzeeyi muzibe oba omufere eyeyita muzibe kakati nno mukadde kano nga waliwo amasimu agamu agankubirwa gantiisatiisa naye ebyo byonna tubiraba naye ne tusigala nga twesize Katonda. Kakati nno waliwo omwami yavuddeyo n'akuba essimu ng'ategeeza nti omusajja ono yagenda maaso n'okubeera nga amubba n'ebisingakaawo byonna ngenze maaso n'okubeera nga mbikuleetera. Kyenkusaba subscribing busubscribinzi awo ku Beyond the Newsroom channel ate tunyumirwe ensonga liking video etambulire eddagala etuuke ne kweyo omulala yandiyagadde agende maaso n'okubeera nga agifuna. Beyond the Newsroom where untold story is revealed. Nkusaba n'obuwombeefu bw'ekika ekya waggulu video eno nzikiriza tutandikire wano ate olunaku lwaleero. Abatugoberera omukutu Beyond the Newsroom where untold story is revealed. Olunaku olwaleero nkedde ku makya nga bulijjo bwe tukakalabya emirimu gyaffe nali nakweka fesi yange okumala ebbanga nga tukola nekye tuyita blind channel. Waliwo omwami yagenze maaso n'okubeera nga nkubira essimu nzifunye amasimu mangi agamu gantiisatiisa omuzeeyi story gye twakoze olunaku wajjo ne muganda wange sewajje Frederick konze kaŋŋambe nti nno Ricky njangu tutuule mu kamera tugende maaso n'okubeera nga tuttaanya ensonga. Ricky waliwo essimu esusse okunkubirwa sigirikodinze naye gye nfunye nga baŋŋamba muzeeyi ono gwe twakozeko story olunaku lwejjo mufere era yagenda maaso n'okubeera nga abba ebintu mu nnyumba alina bye yabba kati bamunoonya yasaba producer wange muzeeyi anaamalako n'okumunoonya nga bangi abamunoonya basike batuzanyira akatambi nga tutandika naawe agenda okutugoberera omanye ki kye tugenda okwogerako. Era muzeeyi ow'emubende. Nansaba kubuuza omuzeeyi osobola okumufunira okunteekako okuvalako okuwali kuba nange mbadde mwagala kuba yange. Wanje? Kuba nange mbadde mwagala kuba nange yanzika. Naawe yakubba? Yakubba kyate ggwe? Nze yanzamu yajja n'omusajja omu nga muyita baluganda era nga yefuula mutalaba naŋŋamba nti abadde ayagala kumuyamba agira afunako w'abeera nasitulira mu bintu byange eby'ennyumba. Ne basitula ebintu by'omu nju? Kati gwe oli ludda wa? Kusaawa zino ndi wano Mityana naye nga maze panga munoonya naye nga simanyi namufuna ntya. Okay, gwani amannya go? Bambita Ssemakajjoozi. Komaawo ensonga yagenda maaso nakubeera nga afera omusajja n'amusinza ewaka n'amala n'adduka n'ebyomu nju byonna na buli ekyali ewaka yagenda nakyo. omanyi bwe tukola essaawa enaamunoonya. Yes, bwe tukola abantu abamu bayinza olowooza akasajja tukakonjera amasimu ago gava mu buli ango nga kotatiisa muzeeyi mumwagaza ki muzeeyi mumuleke naye ndowooza kino kye twayingira n'omulimu gwe twasoma bino twabisuubira bino twabisuubira era tujja kakasa abatulaba nze yagambye tuli bwana buto yagambye tuli bwana buto. Yes, naye emyaka si kyekikulu wabula obwongo ebiseera ebisinga kyekikulu
nti osanga omukadde omuzeeyi omwana ow'emyaka 15 alizoninga okumusinga kitegeeza nti age is just a number naye kiki ky'oreflectinga mu myaka egyo gy'olina. Yes, ebintu bino bye tukola buli kimu kibeera ku record. Omanyi waliwo ansindikidde message nambuuza naye mufaaki. Ekintu kino kibadde ng'ekiyagala okuŋŋamba okunsindikiriza nti lwaki temugyayo amazima ga buli kintu kino kyatandika kitya era kiri ludda wa. Era ndowooza zino zimu ku episodes ezigenda okusembayo bwe zigenda okuggalawo omuzannyo gwa muzeeyi nti bwebanga tuli mu movie eno ye paati esembayo kubanga muzeeyi tajja kuddamu kuwulikika wantu wonna cause buli kimu ekimwanika kibadde kimaze okuliviiringibwa kiri ku open source bwekiti buli omu akiraba n'omwana omuto gwogamba nti reasoning capacity ekyali ntono akiraba bulabi n'ategeera nti kituufu bw'ogatta zino dots tezikola ki tezigatta kitegeeza nti buli kimu kiri reviewed and twabagamba nti tuli beyond the newsroom. Yes, tugoberera ensonga okusukkuluma oba oli awo abalala olagenda mu maaso n'okubeera nga bazireka tukolaba twatambudde olugendo luno. Kinajjukirwa nti mwaka gwa 2022 muzeeyi oyo wamukolako story yagenda mu maaso n'okubeera ng'ekwata ku bulamu bw'abantu ab'enjawulo nabo ayogera ku muggalo engeri gye gumugenze maaso n'okubeera nga gukola ki gumunyiga. Muzeeyi agamba yagenda mu maaso n'okubeera ng'akwatibwa gwali mwaka gwa 2016 n'ava mu komera mwezi gwa 8 mwaka gwa 2023 bw'atyo bw'agamba bati bw'olitrivinga akatambi kali ate agamba bankwata 2018 batulirizinga awo mu 2021 nga tugenda mu kalo amaaso gaziba 2019 naye akkiriza nti mufere era abatayinza butakkiriza n'agamba byonna byafunye abifunye mu kufera. Kati kino kyetwagala okugjawo eri ababadde bagamba nti tulwana ntalo za SB4 waliwo abagambye nti kiraka babatumye babaguze naye SB4 abadde yeetaaga okufuna obwenkanya ng'omuntu kubanga abadde bamutunuuzaamu omudumo gw'emmundu nga tetuyinza kusirika bannange olwolaba nga banyiga munno n'osanyuka kitegeeza enkyago gwe bagenda okunyiga nze friend nali sinza kusirika nga ndaba SB4 bamunyiga nalina okwogera naye mugambe nedda ekisinga okuluma okulaba nga banyiga professional journalist ate gwe n'osirika nga batandise okumuteekako ekiyinja bamuliisa sente ze yalidde naye ng'ate amuliisa sente ate bw'oleeta ebigambo byeffe bye twajjayo buli omu nakiza n'agamba nti omusajja kituufu mukumpanya ate muyaayi. What's the hidden story gye twandigambye nti gye tugenda okuleviringa eri mu maaso g'abantu Rick mu ddakiika 2 kiki ekyo ekyekusifu ekiri emabega wa story ya muzeeyi Ivan Isaalongo agamba nti alina famire eyamubulako naye ng'abadde yalina omwana mu 2022 yalina omwana bwe yali atambula naye gwagamba nti mutabani we n'ate ng'agamba abantu nti famire yonna yagiluzinga mwaka gwa 2016 bwe bagenda maaso n'okubeera nga bamuzibira. Ekibuuzo kiri nti ate ono omwana yamugjawa kati yafa yalagawa. Story eri mu lugero lwa muzeeyi lwonna nga bwe yaluluka. Ekituufu kiri nti muzeeyi yali anoonya survive. Muzeeyi yakugambira okugamba mu bigambo bye twakoze naye n'agamba nagenda mu mawulire kunoonya nnyumba eyo si survive nagifunye ennyumba nagifunye nyino yawedde kati biri byonna oba nakola ki oba nakola ki ennyumba weeri. Okkiririza mu bagamba nti muzeeyi alina amaka amalungi agasukkulumye kwago nti wano wabbirawo bubizi sisobola kuba wakanya lululundi n'okumu kubanga twamwize ne tumutuusa mu kasonda muzeeyi twamutadde mu fixi nga takyasobola kuvaamu. Ekituufu kinti ng'alina kuliviiringa kubanga obedde abadde mu maaso ga kamera buli kimu nga kigenda mu maaso ate nga ffe abamubuuza tubadde baana bawaka ng'akimanyi bulungi nti tumutegeera. Muzeeyi yagenze n'akozesa ebigambo bino n'agamba gwe Fred Ssewajjo gwe bazaala ekiyuuya wali kitegeeza omwana omuto yakulaba atya omuto. Muzeeyi ali akola kye bayita bakagwandi check n'amanya nti omuntu bw'ati ne bw'ati yatya. Okujjako yamubuze yenze then nejjuma abataludde ennyo muno. Yes, kati ffe abaludde muno ate nga mwe tukolera nti tubeera proud of our villages gye tuzaalibwa
konze buli wendinya ku muzindalo ku radio siza butwogera kyalo gyenzaalwa lwakuba ekyamubuze n'ekirala ng'abuuza famire yani eyo okuzaala ng'olaba nti ali eager to know my family you get naye ate of which ayinza obutakimanya yes akasembayo obubaka eri abatiisatiisa nti tetutukoze eki tetutidde no kakati nze bwe mbadde ntandika nabagambye eno si ye story ennimi ffe tukoze ebintu kuva 2019 nga ndi mawulire bingi bye tukoze kubanga yes nina story ya mada gye twakola muganda ng'emusimeya yonna gy'oli I salute you eyo bw'oli mufuna ajja kunyumiza mada ya 220 emusimeya ajja kunyumiza kiki twayitamu kubanga mu byajja okukugamba yatuukanga n'okwebaka mu studio ng'atya okufuluma kyokka ate nga nze ntambula ku street saawa nnya oyo ye story nnyingi z'akoze alina ne bino bi global companies yakolako stories nga ne bazubi abatutiisatiisa ku street mpitako ate ne tuyisiŋŋanya ne mbalaga nti nedda kanti mugamba mugenda tukola ekikyamu kati nze kampite eddala we muli mbalage nti buli kye mwogera nkimanyi nkitegeera naye ate siitidde kati kitegeeza bano si be basoose era nguma bano si be basoose bino baabitugamba nga tusoma ntujja bifeesinga anti yegundi gye tukutte naye ate nga olina kuba mugumu osalawo okukwata ekkubo olina okugumanya ebidiyo n'asangayo kubanga era oba okimanyi nti nyingira wano naye sigenda kusanga revold ground nedda ojja sangamu ebiwonvu osangemu ensozi osangemu n'omuseebe so byonna byonna tubisuubira so bonna abo abagezaako kugamba nti biki deni ze mbagamba kimu nti ndowooza beewumuzeeko mazima galivangayo mu budde obutuufu newankubadde galwawo kyokka ate bwe gajja gatuukira mu kaseera akatuufu buuza esibifo yajja okubuulira amazima akaseera akatuufu mwe gatuukidde ensi yonna etandise okumuliisa ssente ate naffe kati bakatuliisa nti esibifo yatuwadde akasente era sebo yonna gy'oli tukusalyutinga naye esibifo lwaki tatwale wa maama fiina lwaki tatwale wa maama fiina kubanga gwe sebo omanyi okuliisa omudidinga sebo ku bukadde bw'omusajja bwe walidde tulinako afudde twalituwadde tukuba omusajja wootabadde in your absentia sebo naffe twayodde lwakuba ffe twayodde mu bigambo ate nga gye ziri tusiba tukulaba gy'oli kati ndowooza baako engeri gy'oyiwawo omubiri tulye mu bigambo ne mu bikolwa kale tubasiibule abatulaba n'abadde batugoberera atujja bagamba nti ekyano yaffe eno beyond the newsroom tujja sigala nga tubaleetera ebyakabi and nga abamawulire ekikwata ku wamawulire kiba kikutte ku ffe ffenna so kitegeeza nti eyo slogan bannaffe abaagatandika ne gye buli eno tukyagitambulirako nti an attack on a foot soldier is an attack on all of us kyenjo siibula nakyo kale akumaatako omuyabeera